Bitwaninze over leero mulimu tulina Clock Tower flyover nga yo obuwanvu bwayo wonna wamu okutwala awamu ya meters 584. Tulinawo olutindo lw'abatambuze lwe tuyita Shoprite pedestrian bridge nga yo obuwanvu bwayo buli meters 92. Project eno ku stage eno gye tuliko yakatuuka almost ku 100%. Nga sente ezakatwalibwa okukola omulimu guno ziwera obukadde bwa $84. Abatambuze bonna okuba nti nno bakozesa bridges ezo kubanga gwe mulimu gwazo kiraba kubanga kati omuntu wosalawo okusala ekkubo eggazi lya layini 4 oyinza okubulooza nti emboloka eri wala wonoovira ku sayidi eno osala okudda kula ng'emmotoka gy'obadde olowooza nti eri wala ekoze eki ekutuuseeko. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.